naye nzanye musajja kuba byonna naye kaakati ekibuuzo kyange ekirala emabega wali myaka nga ena emabega abaana ab'obulenzi baali balina amaanyi gaabwe bulungi ng'era tukuba ensigo zaffe ne zinoga bulungi olumu n'abakazi ne bafutuka mbuli ne badduka olumu ne bakwata n'ebinoono by'amazzi ne bateeka ku mmwa ne banywa naye kiki abaana ensangi zino ab'obulenzi banafuye nnyo mu maanyi g'ekisajja eddakiika 2 ate okuddamu okusituka akanankani akayimuka nkya omusajja mukulu addamu okwesimba nkya owulira ssebo n'ogenda omwana n'akuleetera enva nosima omusekuti eddakiika 3 kubanga madduka kuli bubi olugira oti ng'ogweri omukazi akwata ku bwanakubwa teyenyeenya bannange kivudde kuki ekiri ku baana ab'obulenzi nze nali nina amaanyi gange nninga kabogo nga kala kati ssaawa zange 2 naye kati dakiika 3 emu kitundu awo nga ngweri owulidde ate n'ekirala olugira kano akookubiri ate ogenda ogira oti nga bwanakubwa agudde nga tetumaze kati nakyo kibadde nno kinnumya nno omutu ennaku ezo ebbanga lyonna ddene tikyakatandika mbadde njaga ntangaazeemukka awo kiki ekiri awo kukula ate siri mukulu nnyo nze nga nze birowoozo bingi ku mutwe oba bye tulya mbadde nsaba nzeemukka Mr. Jacob naye nzanye ekisookera ddala masturbation ekyokubiri kukula jukira gyokoma okukeera kuma kyokula gyokoma okuba nti obwesalako edda luli ng'ofuka ali otumbiiza wayingira mu myaka 15 otandika okugenda ng'okendeera kyo kiri mu butonde ti omuntu gyakoma okukula gyakoma okuba ng'akendeera amaanyi ge naye kikatakako gwe kenyini omusajja okwezza obujja okeera kuma kyokulya emmere ebalansinga omubiri gwe ne hormones okuba nga zikola zi active n'okugendako mu gym n'okukola ebintu ebyenjawulo ba physicals zireetera okuba nti no obeera active naye gesingira ddala okuba nti obanga omasturbatinze nnyo okuva mu buvubuka bwo ojja omasturbatinga ne mubukulu bwo otuuka ekiseera ng'oli wa kiboggebogge naye osobola okuba mulimu muno ndabyemuko ojja dankala alina n'emirandiya gy'atunda gyosobola okuba nti olyako nodda buto naye ngaekikulu kiri nti muganda wange kiswaza nnyo okubamu akamu naddala ngaomukazi wadde omwepikira ebbanga ddene ekitegeera n'ogweri n'okubamu kamu n'ogweri ngaokuddamu okukeberako maaso gye bujja mu maaso ng'olaba abakazi bo beekolako service naye ffe abasajja kizibu nnyo okwekolako service abasajja tetwagala kumanya weakness points zaffe kyova nti abakazi bonna tubirekera abakazi bakyalira ensiko abakazi bakola biki naye nga ffe abasajja omulimu gwaffe kuyingira kisaawe nakukivaamu so nga ate naffe kitukakatakako okuba nti nga tuli mu kisaawe okumanya obunafu waffe noga nti omunnange nze ntuuka mangu ku ntikko naye nkoze ntya okuba nti nno mbalansinga omuntu omwagala wange naaba nga amala tumalira kumu wobanga sitayiro ezimu zikuleetera okuba nti otuuka mangu ku ntikko ziveeko tandika okuintroducinga mu relationship yo sitayiro endala ezikuleeta okuba nti no yes totuuka mu ntikko jjukira nti buli woyingira nnyo mu mukyala n'owulira ebbugumu otuuka ekiseera okaminga nozo kitegedde ki